Newspack channel kwoli wabale kuba nti nate oje kumiddeko amanji getukuletedde katuberenga atugakuwa tutandikide wajje n'omuhozi munange BBS birungi oluvannyuma lw'okuba nti no parliament olunaku olw'eggulo munange ate baavuddeyo ne balaga okwemulugunya oba ne beemulugunya ku General Muhoozi nga naye yasinze okiteekamu nnyo amaanyi yabadde Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda katweme kulwisaawo katuberenga ate tumukuwa. General Erweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections, for us we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Honorable members, you're going to drag this order paper is long. I'm going to give you after he has laid it on him. Okay. Yes, subscribing, liking, galeko bakabwa mu comment section katudukeko ewanna mukasa munange mikolo ejigambibwa okuba nti no mikolo amunange jabaddewo olunaku olw'eggulo mbukwabadde kukyala naye abantu bangi babuuse dda baavuddeyo ne baleka bagamba nti akano kabadde kalango naye basabudde namukasa katusookere munange ewa Big Voice ate tugendeko konewa Justin naye abeere nti nabaako byayogera ku Namukasa ate oluvannyuma tugenda kubeera nga tukuwa Namukasa avuddeyo nabaako byayogera okitegeera nno mukwano byonna katubeere nga tubikuwa twakugamba nti wano ku Newspack channel ffenna amawulire tugakuwanga ate bwe tugafuna beba bagamba nawe Namukasa odedde ba TikTok bebako bebaganda bamina da queen zena abangono musata takera tuka mugwa munana ye muyaye alabikirawo bantu mweddeko toyina na baganda bo kukyala naye abakobe bano bagundi ba Ivo Anai, TikTok ekuta akati TikTok sofuna kena abako ne basenga. Uno omukolo guliko ekikyama. Si mukolo mwina kye muyisa, mwina kye mwagala olaga naye katubalinde. Every moment later. Ngalo ebibuze munju. Daba amalo jana de kafani kakopagalo. Warusoka bakuba bulango bagomesi ngade mtu agakuba ntu ali mabega tanyumye namu kati kafuta gene kava mu kamera namu kasoli kabi oli kabi dabara daba byezinyazinya komese kimunyumide kyo nakikweya kutaka bakuba bulango omwana nga ina amalo kafanya akakasusenga tsaka kwasa neiba mama bano tebanyumye twalina ntibe mabega gyagenda tula na musajja Badia mwekube mu kifuba emirundi esatu mugambe nti tuli balogo ddala bannange twetaaze ku mukolo ogw'ekimpatiira naye era baba ne gwandibadde mukolo nga gwaddala Namukasa obadde tonyumye bambi mukwano Gomesi zakuguddemu zakubodde simanyi na lwaki gwe wabadde vaccine
kyenyinza okugamba naye nga mukyala abaana beetaze omukolo gutumazeeko emirembe naye nga nze kyenyinza obbagamba ffe ba inros tubangawo temulina kye mutugamba kuguna omutala ffe tulina okulingiriza embaga z'abantu tulina okulingiriza obufumbo bw'abantu paka kuwulira bubi are we together nze era nategedde nti Kalango nga namukasajja wa ssente zikola omukolo kamukujje waabwe mukolo gukola gunne waagwo ennaku eri kwoli asobola okukola omukolo era kale banna nina nkubidde naŋŋamba bw'omusajja nga tatuuka ne mugamba uyagambye agenda tuuka ssaawa yamugambye wa ssaawa mmeka najjako essimu yabadde amugambye atuuka ku mmeka nange anti awo tazzeemu najjako essimu naye kati atuuse boogera ki tebalina kyakuzza ate nsaba balageko kakono sigenda kulaga musajja kyekituufu kati mukwanjula tumulageko mpaka wano ku lutikko wali sigenda kulaga musajja omusajja tugenda mulaga mu muzikiti mpozi musiraamu batuwoowa kati wakyusa eddiini ndi mulokole togenda kyuka seeraba nga nkyuse ekinyumira oli open mu relationship yes nze omusajja namugambirawo ffenna tukimanyi nze ndi mulokole ye musiraamu yes nze ngenda muzi overnight alyoke nakyo era ku Sunday yankeeza gwe limu kugende ku church nina nensaba nenzire waka kati olwo binaba atambuza evidiyo ng'alina omukazi omulala kyokka naye namukasa nze byosipa obudde abagamba mukwate ku gundi omukolo gugenda mu maaso mumukwateko nze byosibimanyi sibimanyi namba kati nina stress nyingi eyaki nina stress endiko simanyi ntuuka nga nzisa nnyo Yeah, I can understand. You have fatigue. Yes. You sleep a lot. Emikolo nadde nagitidde. Nataddeyo ka video ku TikTok omunagamba nti omusajja tagenda kujja natidde. Bulooza bituufu. Nengamba bw'atajja omusajja bw'aba akwagala buli kimu akikola. Kati tazze abamu nkoda buti. Nedda abantu tebaagaliza. Tebaagaliza. Egweze nkubulire namba yo omusajja wange asanze. Ne mukyawa ayinza n'okugwa eddalo ze nkubuulira batulwanye nnyo banwanye nnyo naye mu bulamu bw'ensi eno olina okukkiriza eyakusinza abaakusinza kikulu nnyo kikulu omukolo si munnyo nti buli maka gubaamu kati awulira nti munnyo agugezeeko gujje agamba omusajja jangwe waffe olowooza bajja mulimu nno n'abalina n'obusobozi nga tebaagala ate nno waliwo neyakola omukolo omusajja n'atajja anti olabye yajalinze mumanyi ali muffe wanaatamu subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section nabire Justin yogamba otya twagala okubuuzaako ku adija webale kuba nti nokwoli Idi Mubaraka ogamba otya tulina mukwano gwaffe ayitibwa Aprosi awala omukwano gwaffe ayitibwa Last Born twagala okubeera nti tukubuuzaako naawe wenna mukwano wobanga oli mulabi waffe mpya twagala okwanirizaako ku channel eno mbu Spice Diana yanobye ani agalese yesenga asidi avudde nalyoka gamba mbu Spice omuyimbe mbu yanobye katuleme kulwisaawo katubikuwe. But dear, good morning, afternoon, evening, wherever you are. Gendese olwaleero si malungi mugambe nti sole in advance sole munange najja ne mbanyumiza mbuno mwana muwala namukwaya ngamba Spice Daya nange Daya omusajja yamukwata namusengula namujja essalama namufunira ennyumba munyonyo muyenga nange wiiki ewedde neeri mukyala mukulu nga agamba bbaawe Spice Diana namukwaya Daya taddamu kukubira essimu mu maaso gange n'ogikwata musajja n'agamba but why are you doing like that Ajat namugamba
Sajjanga amugamba naye nakwanjulira Ddaaya okimanyi mbuno Ddaaya ye Hajjati muto wange ne kakaviri mukalaba madamu nga amugamba tonaba mutongoza bwobeera nga oyagala ntandiko mulaba nga mukazi wo kwate kubo genda omanjule omuwoowe nkutiye musajja nga amugamba naawe auntie naawe my mommy my big mommy my lovely mommy calm down omukyala n'amugamba nkugambye togenda kuddamu kukwata ssimu ye nga oli waneeno nange neba nange okubeera side dish kibi munange Diana waita olunaku lumu akubye essimu omusajja tagikutte n'olwokubiri tagikutte Daya nga agamba ninze namukwaya nze star girl I'm even a star Diana nga akwata nga asiba emigugu ng'anoba mu nnyumba omusajja gye yamupangisiriza ng'agivaamu ng'addayo ewuwe essalaamu geegaliwo Daya tali bulungi mumunoonyeeko Daya kakkano mukyala mukulu munnange yabeera nannyini musajja olina okukkiriza munnange naakubegerako ate sometimes baza okukanga tebali muki mumuudu etugabirako byebyo badiyala ebiriwo Daya mumusabire nnyo. Speaker wa Parliament munnange Anita Among avuddeyo n'abeera ng'atatobukira Nambooze. Nambooze abadde ali mu kukuba kerere. Nalyoka amugamba Nambooze sirika. Tuli mu Parliament tetuli mu katale ek'emukono. Katubeere nga tubikuwa. Nambooze, we are not in a market. Can we people move correctly? Given that this bill is straightforward, and I am not going to allow people to come and do politics here. Given that the bill is straightforward, honorable members, I expect the committee to handle this and should be resolved before the end of the 4th session. So I expect the bill back soon. Next item. Item 4 on the order paper. Etweyongerayo bannamwandu ba Sseggirinya amunnange batabuse era nga batabukidde maama wa Sseggirinya. Nsonga nno za bya bugagga. Mbu maama ebyobugagga by'omugenzi abyefuze ate nga bano be baasigala n'abaana. Okitegeera nno kaakati naawe olutalo we luvudde nabyo tubirina. Twafiirwa omwami waffe kituufu omuntu wafa tadda. Twasigaza abaana bato tulina muno w'emyezi 9 naye essaawa y'olwaleero tetufunye kuyambibwa kwonna. Tulina amaka we baatwala omugenzi, omwami yali akuumawo oba gwe baali baalekamu agamba nti ennyumba yali agibanja oba yali abanja omugenzi essente nnyingi ddala ze simanyi muwendo. Amakulu gaakyo gategeeza nti naye ayagala gikola ki kugitwala oba kugigabanako omugabo. Waliwo obuyumba bulina mmere awo ne zigola entoozi. Oyo naye azirina agamba omugenzi yamugamba azisigazi. Singa ambulance ebadde kukubo ng'erina weekola. Singa abaana tebabonabona na fees zidda ku ssomero. Kubasinza kugamba nti waliwo omuntu eyali akuwadde ku ssente nti zino zensobodde zino zenkuwaddeyo tewali. Lwaki ssente z'amabugo zo tezivaayo ne ziyamba ku bannamwandu oba ne ziyamba ku baana. Kuba bazi batemerawo kwololo ennyini omubaka lwe yakira naye kati emyezi 5 ssente ziremedde. Ssente zonna tewali ssente zaali zigiddwayo olw'ensonga nti tukyagoba ku buyinza. Bw'oba tofunye buyinza kuva mu kkooti tosobola kugenda mu banka y'omugenzi n'ofunayo wadde 10 kya ssente. Omugenzi yaleka sampo y'omusaayi, so abaana bonna betwasobola okufuna ne bannyaabwe tubasindika bakole DNA results tezinnafuluma, teyatongozaako n'omu. N'olwekyo tetulina gwe tusobola kwetooloolerako kusaba kugoba buyinza.
wuuno nno omusajja afaananira ddala omugenzi Ichuli agoli mu kulabaawo mu katambi n'okwogera munnange ayagala kwogeramu nga omugenzi Ichuli okitegeera no wuuyo nawe sooka obeere nti nate omwerabirako katubeere nga tukuwa akatambi ke kati tulinako tunyumyako era andi jajja Ichuli olira kisinga okwenyiza be bayimbi bambala galubindi za wolodingi yadde kiro buuza pulogulaamu ya Luganda bo bateekamu obuzungu kali kye tutamanyi ne babanga abaawuba bali awawa ose ku pulogulaamu ya Luganda bakubuuza Luganda ate tonnaweza na kigambo oyogera Luzungu ate nga tolumanyi baagala bawaana oba tubawaane nti bazungu nnyo nnyini ekikuluma ebindi ezirugavu ekizibambaza ekiro kiki simani nakomaya nawe oli muyimbi kwempiriza abalala ngawe sajja omulungi bwoti olimba bannange ekiri mu Nuupu kyo kikambwe mbw ate mulowooza Honorable Shamimu Malende tebaamukubyeko ekibaati mbu waliwo abanuupu gwe baagala okuba nti nate abazza mu kifo kye omukyala ayitibwa Winifred Nakakande nti gwe baagala okuba nti nate abazza mu kifo kya Honorable Shamimu Malende ajjukira nti ono munnanga akyali mulwadde era ng'ekisanja kino tekimutambulidde bulungi olw'ensonga nti no abadde alwala kale katubeere nga tukwase nga asidi abinnyonnyole ebyamalende bannaye temunnabitegeera Malende baamuzzaako dda ebyamalende tebaagala kubimanya lwakuba munaife wetwogera nga balowooza ntulima naye olugambo naffe tulujja ku sosi bakigatto gye bali eyo ababitugamba oyo baamuvaako dda ye emboozi etambula mu nkubo baagala ono ye yasasula omugaati omunene ate mukwano gwa Nnyamutoolo omukulu top boss n'amuddako bogwe baagala Malende bamulonda abantu bamwagala lwakubanga abakulu naye kati abakulu baava dda ku Malende era Malende byalwala abasirikale bamusikasika naye akyali mulwadde kambabuulire ebintu by'okukola sympathy vote n'olwala ekisanja kiramba nga tolina ky'okoledde constituency n'obeera ku sympathy tebijja kukola ebintu nambozi bye baakola mu busimanyi bakutuse emigongo yabo bazzaake ebyo tebikyakola okitegeera abantu baagala service delivery gonoomala ekisanja kiramba nga tolinyeeko yadde mu parliament nga n'omugenzi Sekirinya yeewalula nga n'agenda titugaanye abasirikale baamusikambula naye maama ne Alliance Kini gwe bakumpi akatuli mutwe yawona naye ono akyali ku ndiri anyway abakulu baamukowadde baamusikiza dda ono gwe baleeta byebyo ebyange bakigatta abalutuwa bali eyo wamu obuyinzi gyemu manyi abantu abo ennaku zino ngezaako okulokoka n'empisa ate akalulu nze ngenda kawa mu 7 baddiya ekyo njagala nti bajjukise jangu ku peegi yange wano ng'omanyi nti akalulu akaffe wano ku peegi yaffe ttiimu mazima omuwagizi wa Nuupu wuuna atabuse omuwagizi wa Nuupu atabuse akatambi kaakano omuwanvu abalemeredde okukwata Kyagulanyi Ssentamu musajja muwanvu musajja mutono naye abalemeredde okukwata ate nze Biro mumpi mumpuulire kankwate n'omugundi ngoba omukulembeze wange yakuttemu nze ndi mumpi nkimanyi ndi mumpi naye omuwanvu abalemeredde okukwata ate nze Biro omuwanvu naye kati muli mu kunyonyinze Biro mumpi ate mwe abawanvu temukimanyi muti olwo mwawanvuyira omwe mwe Binyarwanda mwegi mwawanvuyira omwo ife twatoola butozi magezi ne tuteeka mu mitwe gyaffe egy'abampi egi mwawanvuyira omwo mwena mwawanvuwa ne sipamu zyammwe mu mitwe kati fe obwongo twabutoolamu ne tuteeka mu mitwe gyaffe imwe ne muwanvuwa ne bisipamu byammwe engeri gye mwali mununa emikira gya batata bammwe
nga mulooza muli ku bbeere ekyana ye kifurukuta bwe kiti kizukuse mu ttulu kinyonya ebbeere kigenda kugwa ku kasolo ka taata waakyo ngali kakava mu maama waakyo nekikwata. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel katukusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.